atandise ku baluwa y'omwami gwe twatunuulidde nga bambi obulamu bwe bwakulira mu mbeera ey'obuzibu kubanga yatulaze ekifaananyi ekitaatusanyusizza nga maama we muka kitaawe bwe twakazaako ba step mother teyamuyisa bulungi era twafunye ekyokuyiga abali eyo bamaama abalina abaana abo nti ddala abaana bakula ate bwe bakula owulira bubi nnyo okusinziira ku ebyo bye wakola nga bakyali bato abangu b'okwetereeza ne beetereeza kubanga balina n'ebyokulabirako bibalabye ku bannaabwe babikoze naye omwami ono yatottodde embeera nga si nnungi naye ate bw'akuze Mukama n'amuwa omukisa ate okusinga n'abaana abaalabirirwa ennyo abazaalwa mu kyalo oli ako kankutteko nnyo ate nze zenkalaba ti abantu ababonyaabonyezebwa ebiseera ebisinga ate Mukama abakwatako naddala singa tebeeyonoonera mu kugenda mu basitaani Mukama abalera Mukama n'abateekateeka ne babeera abantu ab'omugaso mu nsi muno era tubalabyeko bangi naye omwami ono mu mbeera ye ey'okubeera obulungi ng'akuze twakirabye nga yafiirwa ate mukyala we bwe baali bakwataganya obulungi ennyo twakirabye nga yali yagaanira ddala okuwasa olw'okubanga naye maama we bwe yafa kikyamuleetera okumubonyaabonya n'agaanira ddala naye gye twakidde ng'afunye omuntu oluvannyuma lwa pressure yamuteekebwako ate n'abaana be bennyini nti afuna ng'afunye omuntu eyakwataganira ddala n'obulamu bwe n'obulamu bw'abaana be n'obulamu bw'amaka ge kwegamba n'atejjosa twalabye ng'ekirabo kye yasazeewo okumuwa olwa okusiima ebikolwa ebirungi kwegamba kugenda kukyala bwabwe webeerewo okwanjula n'embaga n'agitusuubiza olw'essanyu eringi omukyalo n'okweyisa obulungi kwegamba n'asalawo okukola bw'atyo nekino twakiggyemu ekyokulabirako ekyokuyiga abamu abakyala abali eyo abatafuddeeyo nnyo okulaba nga basika emitima gy'abaami baabwe basobola okubeera nga nabo batuuka ku ekyo ekyatumazeemu amaanyi kwe kukitegeerako era kwe kukiraba nga taata azaala omwana n'omuwala awatali ensonga gye yawadde yagaanyi n'aba agendayo okumanya ensonga buli yavaayo nga tanyega kwegamba nga tewali ensonga yavaayo twagala kutunuulira lwaleero kulaba nsonga ki ddala eyinza okuba nga eremesa omusajja ono akaaba n'amazigo olwa mukyala we era ye ng'agamba oba kiki njagala oyo kugenda n'oyo olwayo twagala kutunuulira tulabe kiki ekiviirako obuzibu oluvannyuma lw'omwami ono okujja nga yeesize Prime Radio nga bwe mwawulidde ebigambo bye byasembyeyo mu ddoboozi lye naffe twayagala okutwala obuvunaanyizibwa ng'enkola yaffe bweri tulabe nga tugenda okutuukirira taata ono twogereko naye asobola okubeera nga akkiriza ensonga zino zisobola okutambula naye tebyali byangu mulundi ogwasooka ate n'omulundi ogwokubiri gwe twafuba okulaba nga tumusisinkana bigambo bye nga njagala kumukuutinga bulungi nnyo yagamba bw'ati ebibuuzo byali bingi nnyo ebyatubuuzibwa yasooka n'abuuza lwaki ensonga zino muzikutte mu ngeri eyo efaanaganako bwetyo ne mutuuka n'okuzituusa ku rediyo bino yabikola ng'alina okunenya okw'amaanyi okusooka eri oli yandibadde mutabani we ate ne muwala we
kakati naffe abagenzi eyo lwaki ensonga okutuukaawo ne mutuuka n'okuzitwala ku radio? Annyonnyola ensonga muzeeyi nga tumutuukirira agamba nti wabaawo ensonga nga za famire era nga zivunaanyizibwa ku bafamire bokka, era na zino si zibakwatako nsonga zaffe za famire tusobola okuzeemalira. Tekitwetaagisa kuziteeka ku rediyo zammwe, tekitwetaagisa kufuna abawi b'amagezi, tekitwetaagisa. Obusobozi bwonna tubulina obusobola okukola ku nsonga zaffe. Njogera ebigambo taata bye tugamba nga tutuuseeyo. Era yamaliriza atugamba nti tusaba mutuwa omukisa tukole ku nsonga zaffe ngaffe famire, ngaffe muzijje mu mawulire, muzijje mu ddiini zammwe. Naffe tulina enzikiriza ezaffe mutusobola okuzitwala bwe binaabanga byetaagisiza kusaba eyo tunaasobola okubireeta nga biganye waffe, naye mutuleke. Mbyogedde bwe ntyo naye ng'eddoboozi lyali kayuufumu n'obukambwe bwalimu, n'ebirala byenyiza kuba nga saagadde kubiteeka ku mpewo, kubanga tetwagala ate omuntu obuvunaanyizibwa okulabika nga abamusizza wansi. Enkola yaffe ebbanga lyonna gye tuzze tukozesa ebadde bweti. Abamukumwe mugimanyi, ate abamukumwe tugibakozesezzaako neyekola bulungi, naye oluusi waliwo ffe ensonga ezitusukkako. Ekyamazima omulimu guno tetugukola ffekka, tulina abantu bangi be tugukola nabo ab'engeri ez'enjawulo mu mirembe. Twasaalirwa nnyo Dr. Gaggwa Bishop yafa, yali muntu wa programu eno, era twabategeezaako nga yakafa ngeri gye twakolanga namunamu ye ng'atuyambako. Yogerako naye ng'oli bw'aba amukubidde essimu n'amugamba nti nze Bishop Kaggwa, amangu ddala ng'oli akakkana abadde waggulu. Njagala kwebaza tubawa abakulembeze baabwe ebitiibwa ddala, era bw'obeera eyo nga oli omu ku bantu abatawa abakulembeze kitiibwa, abalumba abakulembeze, nga bwe twayize lesoni ya wiiki eno, gwe munnange tukusaasidde, kubanga ojja kubulwa akutwala mu mbeera eyo fuuke kyetwala, n'ebizibu bijja kujja, lesoni byalaze by'obutawumula. Naye mu mbeera eyo tuzze tubalaga ne Bishop Bahalagate, naye yatukola bulungi nnyo, Reverend Semanda, kakati waliwo Reverend Kaiso, waliwo n'abalala batayagala kubatuukiriza mannya, naye abo bo tuzze tuboogerako nga tukola nabo omulimu. Ate abamukumu mwalimu balabyeko mu nkuŋŋaana zaffe, ne Pastor Kayiwa Simeon, naye mwabuze mubalabako mu nkuŋŋaana ze twakuŋŋaananga mu Lwakinze nga bajja ne babeerayo. Ekiraga nti programu eno si yanzikiriza, naye programu eriwo kulaba nga etaasa obulamu bw'abantu bonna. Mu mbeera eyo twafuna Reverend nga ffe tukaluubiriddwa, kasa twategeera munaffe taata ono gyagwa, ate nga musajja muweereza mu ngeri emu oba endala. Kwe kufuna Reverend yatukulemberamu mu bannaffe be tukolamu n'ab'omulimu, yatukulemberamu ne tuddayo ogwokusatu. Olw'okuba twali n'omukulu, ku luno twayanirizibwa
era ku luno yalina okwanja ensonga mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kaakati nga sinaba kukuwa bigambo ebiddako, njagadde kuwa ku bigambo katono nnyo ebya Reverend oba oliawo bye yakozesa mu nteekateeka eno, ate tulabe gwa gye byakkira oba taata ayina ekigambo kye yavaamu. Reverend mu bigambo bye ngagezaako okubuulirira n'okulaga taata ono okubeera nga kakkana n'okutegeera byonna, yagamba bw'ati: obufumbo bukolebwa abantu babiri, ate obufumbo, ekikola obufumbo kutegeeragana. Naye ate obwe mumala okutegeeragana mufuna omukisa okuva eri abazadde. Kati kiba kitegeeza nti taata omuwala bw'abanga atuuse okwesalirawo ng'afunye munne, tolina kukola kuziiza mwana kukola ng'ebiro byo bituuse okufumbirwa, olw'ensonga obufumbo kutegeeragana. Obufumbo kitegeeza mukwano, era abaagalana ababiri ne bw'obeera nga gwe muzadde nga gw'ozaala abaana omwana oyo, kizibu nnyo okumuggyamu ekintu, kubanga kiri ekyokufumbirwa kya butonde. Ate okufumbirwa kiba kitegeeza nti ofumbirwa mukwano gwo gwe oyagadde. Era ekyokugamba nti waliwo embeera yonna egaana obufumbo, Katonda eyagatta obufumbo era asobola okutereeza embeera n'etereera, singa tuba tutegedde amaanyi ga Katonda. Kubanga ffe tukkiriza yadde wabaawo ebiziyiza ng'ebyensi, tebisobola kubeera n'amaanyi ng'olina Katonda. Kubanga ffe tugamba nti bw'oba olina Kristo oba olina byonna mu byonna, era bw'oba olina byonna mu byonna, tewali mbeera esobola kwaŋŋanga ng'olina Kristo. Kati bwe tubanga obufumbo tukulembezenga Katonda, era obufumbo ye yatandika obufumbo, era Katonda yakuuma obufumbo, era Katonda yajjawo embeera yonna eyinza okutataaganya abafumbo. Singa tuba tutegedde Kristo ng'atudde mu ffe, kati kiba kitegeeza nti obufumbo kirabo ekiva eri Katonda. Ate obufumbo Katonda yagaba, yalonda. Kati bw'aba akulondedde oyo ne bw'abeera nga mukyamu, ye Katonda aba alina okumutereeza. Era ekikolera ddala ekyokubuulirira, ng'abuulirira sayidi eri n'abuulira sayidi eno, era ogenda okukakkana nga waliwo okusumulukuka okwataata ne obusungu bwe twalabako mu kusooka. Kaakano nga tebuliiwo, kye nagambye nti abantu bangi abawa abakulembeze baabwe ekitiibwa ab'enzikiriza, twalaba nga waliwo okukakkana. Era mu kukakkana ebibuuzo ebyabuuzibwa taata okuva eri Reverend, taata yatandika okuwa olugero luno lw'enjagala owulirize n'obwegendereza, era bwe mujja okuva byonna byonna. Agamba bw'ati taata nga nnyonnyola, agamba nti omwana oyo si wa ntumbwe zange ddala. Ekyo ndo twakatandika okukiwulira. Newankubadde nga nze ne mukyala wange ffe tumuleze kuviira ddala nga muwere, nkiddamu okuviira ddala nga muwere, ffe tumuleze nze ne mukyala wange. Maama we yali yamuzaala yali yakamala okumuzaala, ekiro omusota gwajja ne gumutuga n'afa, era twamusanga gumwezinze mu bulago nga gumutuze era ng'afudde, naye ng'omwana yali ku mabeere naye nga akaaba. Abaaliwo batugamba nti omusota gwali gwezingulula nga gugenda ne baagala okugukuba, naye
ate waaliwo abalina ensonga ezaali zimanyiddwa abaagaanira ddala okukuba omusota ogwo era ne gwezingulula bulungi nnyo ku mukyalo ono ne kugenda ne kuyita mu kamooli ne guka wansi era bwe gutyo ne kugenda kakati abaali batusingako okumanya ensonga bannyonnyola lwaki kintu kyali bwe kityo. Abaali batusingako okumanya ensonga batunnyonnyola lwaki omwana ono yazaalibwa. Abaali batusingako okumanya ensonga batunnyonnyola lwaki omukyalo ono yatuukibwa. Awo nno we twagalira ddala tusimbulire kubanga olwo taata atandise emboozi gye njagala owulirize n'obwegendereza ejja okuddamu ebibuuzo byonna bye tubadde tulina ate tulabe wa we tugenda okukomekereza ekintu kino. Simanyi kaakati baatugaana okuwawaaza ensonga zino era n'okutegeeza abantu biki ebibaddewo ebyo byonna baabitugaana naye ne batukwasa omwana ono okumulabirira okumukuza ate era okulaba nga asobola okubeera mu mbeera ennungi okutuusa ekiseera ekituufu kye baatugamba nti okutuusa ekiseera ekituufu bwe kinaatuuka. Bino nabitegeerako newankubadde nga saabirinamu nnyo mukono. Ewaffe tubadde n'embeera gisinza kunnyonnyola naye nga etutawaanyiza nnyo mu ngeri nnyingi. Njogera mu luggya lw'ewaffe. Bakadde baffe bwe baatuula ne mu ngeri y'okwebuuza amagezi agaabaweebwa okulaba ng'embeera eyo yali yeesibya waka era ng'erese ebizibu bingi evaawo, waliwo amagezi agaabaweebwa. Amagezi agaabaweebwa gaali bwe gati. Amagezi agaabaweebwa nti waali walina okuzaalwayo omwana agenda okumala ensonga zino bino byonna biggweewo. Era mu kunoonyereza waaliwo muto wange eyali bambi yayonooneka era nga naye kirowoozebwa okubeera nga embeera yava ku bintu ebyo era nga gye bali ewaffe bangi bafunye obuzibu obw'enjawulo, abalala bazontowadde bwe batyo, abalala bagudde eddalu, abalala bisiraani n'embeera nnyingi nnyo ezaali zirabika ewaffe. Kaakati ate nga tezikoma mu luggya lwaffe lwonna naye nga ziyingiramuko ne mu b'ekika wadde nga zaali zisibuka mu luggya lwaffe. Muto wange gwe baakwataganya n'omuwala eyali atuyambako ku mirimu awaka era n'amufunyisa olubuto, ye yazaala omwana oyo omusota ogwatta maama we. Yazaala omwana oyo ndowooza kati tutambulira wamu tuli ffenna wali we tukomye wali. Ye kamuzaala njogera ku taata ebigenda mu maaso taba nga tabitegeera ye tabimanyi. Tamanyangako na bya lubuto lwa mwana, tamanyangako na kiki kyakola bakimukozesa bukozesa newankubadde nga mu mbeera ate yageziwala naye kwegamba nga talina yali awo yazontuwala ali awo kategeera kajja mu buzi katono bwe katyo ali awo. Omwana ono
ne tumukoza nze ne mukyala wange bambi ngalabika bulungi nnyo naye ng'ekituluma nti omwana ono si waffe ekyo nno kyankabyangako ne kumaziga naddala mukyala wange ng'essaawa yonna omwana ono atugibwako nga tetumanyi oba atya naye nga waliwo emirimu gye yali alina okukola era ng'ekyo kyekyamuzaaza teweerabira ani anyumya bino ye taata eyagaanye omwana omuwala ono okufumbirwa gwe yakatwegattako obanga abadde nafunda ku lwajjo taata Reverend gwewulidde ng'ayogera mu ddoboozi lyawo yatuyamba okulaba nga kakkanya era n'okusobola okumuggyamu ebyama bino kubanga ate ye taata yeri musajja era musajja muweereza mu kanisa emu kakati agamba bw'ati munange ono nti twafunamukko ku kaseko omwana ono ng'akuze abakulu bwe bagenda okumwekebejja ate ne bakizuula nga tajja kusobola kukola mu mulimu obubonero baali bamusuubirako nga tabulina kakati ekiseera nga kyatuuka naye nga tebajja kusobola kumukozesa kakati ne bakakasa nti era tajja kusobola bagenda kufuna mufunyi muntu mulala ono bye baali bamusuubirako teyabikola obubonero bwe baali bamusuubira teyabukola n'olwekyo ne balabika nga ebyali bisuubirwa okumukozesebwa nga tajja kubikola ekyo kyasanyusa nnyo amaka gaffe naddala abaali bategeera ku nsonga eyo nze ne mukyala wange twatandika n'okusomesa omwana waffe ono era yatandika n'okutambula mu bifo gye takkirizibwa n'atandika n'okukyalakyala na buli kimu ekyali kyamugaanibwa nga kikola bulungi talina buzibu naye nga ebimu tumalira kwebuuza nebitugambibwa nti tewali buzibu tombuuza kwebuuzaawa ekyo teyakinnyonnyola kakati ne balabika nga babeerawe batyo n'omwana waabwe era bw'atyo bwe yagenda nga akula era ebimu twagezangako nnyo okulaba nga tumukugira aleme kusobya kwegamba kufuna buzibu neeyo gye yafunira oyo munne yali atambule ng'asobola okuvaawo n'agenda gy'abeera gy'abadde kwegamba bw'atyo taata woono Zolo yali akimanyi nti okay yes akombadde nkabuuse omwana ono omuwala twali twamutegeeza ku bimu era ng'akimanyi nti oyo taata we Zolo ye taata we yamuzaala wadde yakitegeera bukulu wadde ng'ate ye taata we yali tabimanyi era nga tamutegeera era nga tamanyi nti alina n'omwana kwegamba ku nsi yali awo omusajja wattu bambi yayonooneka naye ekyatwewuunyisa kati wulira awo ekyatwewuunyisanga nga abakulu bw'aba baagala okubaako nekyebategeeza ku bikwata ku mwana ono ate nga bagenda ku mutwe gw'ono Zolo n'abeera ng'ategeerera ddala ye n'agamba kino na kino enaaveeyo aba akole kino akole kiri ng'ayogera ddala bulungi lulumala okwogera ate nga addayo mu bwa Zolo bwe era bwe kityo bwe kyali ne ku nsonga y'okuwasa omwana ono oluvannyuma lw'okutegeera amawulire ago nga bazze
ne bagangamba twasanyuka nze ne mukyala wange ne tumanya nti kakati neeyo gy'abadde okumala ebbanga eddene era ateeka okuba yali yafunaafuna dda banne kubanga ono yali yavaawo ng'alina eyo gy'ali era nga tewaliiwo mbeera yonna. Kati sengaawe bw'ajja n'atutegeeza bino naffe ne twejaga ne tusanyuka. Taata anyumya agamba lumu mba nnyingira bwe nti mu nnyumba ng'amawulire ago nagategedde eggulo limu. Ono muto wange ampita kati bwe yampitanga bw'atyo nga mmanya nti abakulu bamulinnye ku mutwe. Bwampita nga ngamba tuula awo era nga ntuula kyava aŋŋamba kye tutaamugambye kale ayinza okuba yawulira bwanga twogera naye nga ffe twamutwala nga bwe tutyo byawulye tabitegeera. Kyava aŋŋamba temukkiriza omwana wange okugenda n'omusajja oyo kubanga omusajja oyo mulongo, singa munaakiwaliriza mujja kufuna obuzibu, ate nabo bajja kufuna obuzibu, n'abaana be bazaala tebajja kubaawo, n'oyo gwe baazaala gwe bajje naye era tajja kukula. Era bwe yamala okwogera ebyo n'addayo mu mbeera ze ez'obwazzolo. Nengezaako okuba ng'ayogera naye kati ate nga byaddamu bya kizzolo, kiri ekimubaddeko kimaze okwogera bikyogedde ne kigenda. Naye bannange kaakati kwe kuyita omwana omulenzi ono ne munne, ojjukira jjo bwe yabayitidde. Bwe namuyita mubuuza ebimukwatako n'amannya ge era kizuulwa nga kituufu, mulongo newankubadde nga munne ye yali yafa nga baakazaalibwa naye nga mulongo. Era olwakiŋŋamba bwe kityo saalonzalonza, yagenda nempitira mu mukyala wange emanju gye yali. Noono yaliyo zolo, yaliyo ekyewuunyisa yabalaba nga bazze nga batudde wali mu muti, n'amala n'agenda emanju. Era bwe ŋŋenda ne mbasangawo naye nga ye ali mu bwezolo bwe. Nempitiramu omukyala nekituufu musajja ono mulongo era kye twakkaanyaako ndi munnange ensonga tuziveemu tuzite nga bwe baakugambye oli muleke mutegeeza amazima. Mukyala nga yaŋŋamba taata yanyumya bino, mutegeeza amazima omwana amuleke aleme kwereetera ebizibu. Ebyo tubyogera byaffe bya wano naye gwe mugambe bugambi nti ogaanye. Ensonga jjo awo twazikomya nga taata agaanye naye nga tatubuulidde ensonga lwaki agaanye. Kaakati bwe twagezaako nga bwe nakunnyonnyodde mu kusooka ebyaffe ne bigaana, naye Reverand bw'amala okulya mu ndago kubanga nakyo kyaliyo, okutendereza n'okuyimba kwaliyo, n'okusaba kwaliyo, n'okunnyonnyola nga bw'owulidde bwe tuba tutandika eddoboozi tukutereddeko Reverand nga gezaako okumatiza taata n'okwogera. Kaakati z'ensonga taata bw'atyo ze yawa. Taata bw'amala okuwa ensonga ezo era kituufu Reverand n'agenda mu maaso n'okunnyonnyola n'okulaga ng'era bw'owulidde. Ye taata n'alaga nti kaakati ye talina buzibu, talina mutawaana, basobola okugenda mu maaso baana bano ababiri, naye
tayagala kubeera mu nsonga zino ate tayagala zibeere wano kubanga ate ziyinza okumuleetera obuzibu. Manyi waliwo abantu aboogera ku Katonda naye nga tebamwesiga. Kyeŋŋamba omanyi nti waliwo abantu nga baweereza ne mu kkanisa, sigamba ono mukulu nedda, sigweŋŋamba naye njogera kati ku birala. Manyi nze njogera ebyange ebirala n'ebigenda gye bigenze. Omanyi nti gye bali abaweereza abakazi n'abasajja nga baweereza mu kkanisa bulungi nnyo nnyo, n'okusaba basabi balungi nnyo, naye nga balina ebintu bye beekuumidde bibatiira ddala eka nga tasobola kukola kino kubanga waliwo kyatya kiyinza okumutuukako, waliwo bibaamuteresa, waliwo bibaamukwesa, waliwo byeyasikira. Kwegamba omanye nti gye bali bannaffe abo nabo bayinza okuba basumba bakadde b'amakanisa, bakeduzi, balevirandi, naye nga waliwo watatuuka eri eka. Ngamba gye bamuzaala ayinayo akayumba ke, ayinayo wadde si abitwala yennyini, ayinayo bye bamutwalira, simbi aziweereza, ayina byakolayo. Kati omuntu asobola okugaana omukulu ng'akuganye kubanga ayina abakulu baatya. Simanyi bakulu ki abasisinga Katonda. Gwe mukwano gwange ali awo awuliriza nga naawe olina ekiki kyogwamu, olina biwagaano, olina biwasiba, olina biwagira kubanga otya ebyeka, otya ebintu. Simanyi kukkirizako, saagala kuyingirira nnyo naye Bayibuli eyogera lwatu. Katonda tayagala kumugattika, tayagala bannange, tayagala. Katonda ya Bayibuli yonna bw'ogisoma okuva gyetandikira paka gyekoma, kyekigambo kyatayagalira ddala kumugattikako. Tayagala. Naye munnange agamba bw'ati, okay, ye ebya mukulu twabimaliriza nga ffe omulimu gwaffe okusooka tugukoze. Kati ye Reverend agamba nti bano baddembe okugenda mu maaso n'enteekateeka. Kaakati waliwo ebintu bisatu bye njagala weetegereze. Embeera eno gye twogerako kaakano eyiseeko ebbanga lya mwaka n'okusoba, lya mwaka n'okusoba. Era embeera eriwo, omukyala yatya n'agamba katusooke tuyimirize ebyo eby'emikolo. Yatya era eri gy'ali naye era si nnyo, gira n'addakoko wasenga. Kwegamba omwami ye mukyala wamwagala, yawuliranga ebintu bisobola okutambula, naye omukyala alaga nti embeera eno atya, ayinamu okutya. So nga ate zolo ono okuva biri byeyogera ebyasooka taddangamu kunyiga kigambo ku nsonga za mwana ono, newankubadde nga gyaliwo omusajja nga bwe nkutegeezezza emikolo gyo gyayimirira, naye taddangamu kunyiga. Kyeŋŋamba nti abakulu tebaddangamu kumulinnya ku mutwe kumugamba nti oba omwana oba kino oba kiri. Embeera efaanaganako bwetyo okuva lwe twayingira mu nsonga zino, kubanga okusaba kubaddewo ne bannange bwe tukola emirimu gino, tusaba era ffe twagala omukolo gubeewo. Tebyali byakubeerako mpewo, naye tulowoozezza nti kyansonga okusabira wamu. Mukulu oli jjo nga bwe yabadde agezaako okunnyonnyola, afubye okulaba nga buli kimu kitambula, naye embeera ekyali awo, embeera ekyagaanye. Kati naye bambi afunye okutya naddala olw'akaana kaabwe kano, biri ebyabagambibwa
nti ajja kufuna obuzibu omwana naye ajja kufa kale no twagadde twongere okulaba bwe tukwataganyiza awamu ensonga zino tubire n'obuwanguzi ffe tukkiriza nti obuwanguzi bwe buli era waliwo we tutuuse ebyo byonna ebyasiba emimwa gy'abo abakulu ffe tulowooza nti sala zaffe obutabaawo nsonga yonna tulowooza nti sala zaffe tulina okukkiriza nti omwana ono ajja kubaawo ajja kukula sala zaffe olwekyo twagadde naawe twegatteko obuwanguzi buno tubulabe nga n'omwaka guno tegunaba kuggwako awe wali essuubi lyaffe awo nzize wano ng'ennemereddwa mumpe ku magezi ngozi ekisoboka naye ennemereddwa okukaanya n'okutegeerekana byagaana era kati rediyo eno yokka yeyinza otuyamba ebizibu bingi byentuuseemu n'okutuusa kati sitereranga esaba kubawuliriza bampe ku magezi esaba munyambe bannange ebbaluwa eyo twagitandise lunaku lwajjo era bingi bye twatunuulidde muyo ng'etandika kaakano twagala kugikomekkereza bwe tutyo bingi bye twagala okutunuulira muyo nga egwa buli katundu kabaddemu ebyokuyiga byendowoozeza nti obyetwalidde mukwano gwange ali eyo naye gye tukomekkereza nga twetaaga kugatta saala ffenna okulabanga okutya kuggwaawo okulabanga ono muntu wa Katonda si wa kirala kyonna okulaba ng'embaga ebaawo okulabanga abaana babayawo n'ebirala njagala kuwulizaako ku mukwano gwange ali eyo nga tunabakomekerereza ddala otubuulire ebyoyizeemu ate okakasa nti naawe ojja kubeera wamu naffe mu kusaba okusabira abantu abalinga munnaffe ono munnange ali ku ssimu kali mukwano gwange sisobodde kukufuna munnange nkulamusiza nnyo mukama wange amanyi omusomesa akireewe Lusango ekyamazima nsooka okwebaza Katonda eyaleeta leediyo eno ate nammwe nembeebaza omulimu omulungi gwe mukola ndi musajja mukatuliki naye puroguramu eno ngiwuliriza emirundi mingi lwakuba sibeera nnyo na budde naye era lwenfunawo akadde nengiwuliriza oluusi ntera n'okuyamba nekyennina kubanga ekozeemu omulimu mulungi nnyo era nga bw'oyogedde ku bikyokokaggwa nange ntera nnyo okubeera nga nnina abantu bendi mu kuyigiriza naye ne mbagamba muwulirize nnyo Prime Radio kubanga eriko obubaka obulungi ate obulyowo emmere gy'abantu sebe kitange kyensaba ennyo abantu era nga mbakubiriza beesige nnyo Katonda nyongedde nnyo okutunuulira ensonga enkulu nti abantu abasinga obungi tuli mu masinzizo ag'enjawulo mu nzikiriza ez'enjawulo naye tetwesiga Katonda waffe Omukama tumubuusabuusa kyetutegeeza abantu nga tuli mu kubabuulira ate si kyetukola ekyo kituufu mazima tufuba nnyo okutegeeza abantu nti Katonda mulungi Katonda alina amaanyi Katonda alina obuyinza naye ate nga bwe tudde eno mu mabbali ate tulina ebirala bye twesiga nga tulowooza nti bikira ne Katonda kati omusajja oyo omwami n'omukyala abaafumbirwa bambi nga bali mu kutyagano ge magezi gembawa Omukama Katonda gwe beesiga mulamu teri kyakulwanyisa mu nsi kirina maanyi kusinga Katonda bo bennyini basooke bayimirire wakati mu kukkiriza beewulire nga ddala kyebakkiriza kyekyo bakikiririzamu nti Katonda alina amaanyi tewaliwo sitaani ayinza kutwala mwana oyo tewaliwo sitaani ayinza kuyingira mu bufumbo bwabwe kubanga Omukama Katonda kyasazeewo tewaliwo ayinza kukijungulula babeere n'amaanyi mu kukkiriza yadde tetugenda okusaba yadde Prime Radio njogeddeko nammwe nemboogerako mukola omulimu amatendo naye temusobola kukola mu muntu atakkiriza
ekitegeeza nti okukkiriza kwabo kukulu nnyo. Essaala ezaffe tugenda okuzigattako naye essaala ezisookera ddala zezaabwe. Mbasaba bafune nnyo okukkiriza okw'amaanyi bakkirize nti tewaliwo kyakulwanyisa kigenda kutwala baana baabwe nga kya sitaani. Tewaliwo mulaba agenda kunyinza kuggyawo maka gaabwe. Awo nno naffe tugenda okuyimirira okusaba n'okusiiba okwegayirira Omukama Katonda anyweze ekyo kye yatandikawo. Era atwaze omulabe sitaani oyo ayagala okumenyaamenya n'okukutula amaanyi ga Katonda ate nga tekisoboka. Sitaani nga bwe waliwo n'abateesa abalala. Nze nnyongera kwebaza nti bannange omwami nawejje nkwebaza nnyo ate nemwebaza Prime Radio yonna. Ndi muntu w'ekereziya Katulika naye mutukozeemu omulimu munene naffe abantu tubasindika ku Prime Radio nti bagiwulirize bamanye ebifa mu nsi bamanye amaanyi ga Katonda bwe gakola. Kale sebo nkwagaliza ekirungi Omukama abankuumire. Amina mukwano naawe akukuume webale nnyo kuteesako kubadde kulungi.